الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. abatulaba abalungi era abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mwe mumwo ate nga naffe ffe tuutwo mu mwezi guno ogwa Muharram nga gutambula, twebaza Allah tutusa mu mwaka omupya ogwa 1444 mwezi gwa Muharram n'ennaku z'omwezi enjeru zayiseemu dda. kitegeeza ki? Titugoba akhera ku supiidi enkomerero kwetambulira. kitegeeza nti waliwo obwetaavu bw'okukola ennyo kaweefube. minha nga mu kaweefube oyo mulimu juhudi ey'okusalira abaana baffe akiika tusobole okufuna abaana abalungi, era mu ngeri y'emu mulina okubateekako edduwa ng'edduwa z'abaatukulembera abalongoofu, ng'edduwa egamba nti Allahumma hfidhuhum min asqami wal amrad wa min ash-shaytani rrajim. Ekitiibwa Allah tukuwanjagira okuume abaana abo. Obukuumi bwa Allah bwa njawulo, bwa nkizo. Akuuma abaana wakati mu mbeera omuntu gy'atasuubira. Genda okwesiŋŋaana nga mu kibuga ofunyeemu omuwala bikira, nogamba yi mu kyasa kino nti ye lwadduwa. wa min al askami wal amrad, wakitiibwa era tukuwanjagira obeere nga obakuuma, obawonya endwadde embi n'endwadde endala zonna, era obawonye shaytaani eyakolimirwa. mu dduwa ezo ezidde eri abaana mulimu Allahumma barik li fi awladi, Allah ntere omukisa mu baana bange. wab'ad durra anhum, obeesambise buli kabi. wafiqhum li ta'atika, obeere nga obateekateeka babeere mu bagenda okukugondera. waruzukuni birrahum, Allah wange yisiza kunze okulabirira kwabwe kuleme kubanga kufeiringa. bwekuba kusoma basome, bwekuba kukola balagirirwe, naye nga omuzadde abalagiridde omulimu omulungi. so si muzadde kukwata mwana n'amuteeka mu woteeri ng'ate bagenda mu mwambule obukaaya anti aba woteeri alina kukunama ebisambi bibeere bweru. waruzukuni birrahum, Allah wange yisa kunze okulabirirwa kwabwe babeere mu mbeera esingako obulungi. wa atihim alhikma, ay Allah kyenkuwanjagira mu baana bange abo obawe alhikma, amagezi. era mu dduwa ezidde eri abaana Allahumma jannibuhum rifuqa as-su, Allah beesambise emikwano emibi. mwana buli lwabeera n'omukwano omubi mwana gwe akoppa. mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo, atandika okukoppa. bwekuba kunywa segereti bwekityo, bwebuba bwenzi akoppa, bwebiba kulaba bifirimu bikyamu ku ssimu ogenda okulaba nga akoppa. Allah weesambise abaana bange emikwano emibi. wazina, n'obwenzi obukyase ensi eno. bwenzi bukyase, bantu ne batakwatibwa na nsonyi. Isiraamu n'atuuka okuba nga azimba loogi. fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. walliwaat, Allah beesambise ebisiyaga. bisiyaga biri sayidi zombi, sayidi ey'abalenzi bisiyaga ne sayidi ey'abaana ab'obuwala. omuwala ng'ayagala muwala munne, mulenzi ng'ayagala mulenzi munne. Allah nkusaba obibeesambise. walkhamru, n'omwenge. nosinga n'omusiraamu ng'anywa omwenge nga mwana wa musiraamu, Allah bibeesambise. walmukhaddarati, n'ebitamiiza byonna, omuli shisha, omuli amayirungi, omuli biki, byonna bibeesambise. wasallimuhum min alilali, wakitiibwa era nkusaba bawonye endwadde ezikwata amangu. wal awbiati wal afaati, nezisaasaana mu bantu, beera nga ozibataasa. Allahumma, ay Allah
tuli ku nsonga y'abaana oluvannyuma tugende ku topiki yaffe eya bulijjo. Allahumma akhrijhum min alfitani ma dhahara minha wa ma batana wajannibuhum alfawahisha walmihana wazalazila wazina walliwat walkhamru walmuhaddarat. Ay Allah wange nkusaba abaana bange obawonye ebikemo ebyeyolese n'ebyekwese. Allah nkusaba obeesambise ebikolwa ebyobuwemu obwenzi, obawonye ebigezo ebiyinza okubavaako okufiirwa okukkiriza bwabwe, bawonye bataasi ebigezo ebiyinza okuvaako obukkiriza bwabwe okwonooneka n'okuyugumizibwa, obawonye obwenzi n'abasajja okwagala abasajja bannaabwe ebisiyaga, obawonye n'ebintu byonna ebitamiiza n'ebiragalalagala drugs, enjaga, cocaine, okunuusa amafuta g'ennyonyi. Allah byonna bikole ki beera nga obibataasa ya arhamar rahimin. Ebyo nno ffe tuli bagenzi essaawa yonna naye tulina okuleka ezzadde nga tulikwasizza ow'ekitiibwa Allah, musigale mu nsi abantu abafaanana nga bannaddiini, bantu balina emitima emirungi, basaasizi, balumirirwa owa famire n'atali abo betusuubira insha Allah mu famire zaffe. Mubasabireko abaana akiika muzisale ne bwe ekyaganya at least zino edduwa zibateekeko bi'awnihi tabaraka wa taala. Mukkirize tube twali bwe ruti nga twejjukanya ku amradat, ku birwadde n'amalogo. Twatuuka ku sihirul marad, ku ddogo erirwaza, ne tulaba nti shitaani esobola okulwaza buli kiyungo kya mwana Adamu, era mu bye twazuula genda okukakkana nga tugudde ku al-ayinu. Al-ayinu twagikoonako ne tulaga nti mu butuufu ekiiso omuntu akutunulira n'ayogera ekigambo ne kikwata. Ne tulaba nti ekiiso kino Allahu akbaru kya mirundi ng'esatu. Mulimu ayinu hasidi, mulimu eriiso ery'ensaalwa. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ng'omuntu akusaaliddwa oluvannyuma n'alyoka ayogera ekigambo. Era nabbi awo yatugambira sallallahu alaihi wasallama, ista'iinu biqadaa'i hawaijikum bil iktimani, mumale ensonga zammwe na kuzikweka. Lwaki? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda, buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Okategeddaako buli lwozimba ennyumba ennungi bantu bakwatibwa ensaalwa, buli lwofuna omukyalo omulungi bakwatibwa ensaalwa, buli lwofuna emmotoka ensaalwa girinde. Buli fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda, buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Kyova olaba nti bw'oba wakoze pata awaka tolowooza nti pate ku kyalo kweziri, bantu ne bajja nga banyumya nti soda tunaabye munaabe. Ekigenda okuddako awo awaka wayinza okutabukatabuka. So twegendereze nnyo era tusabe nnyo wakitiibwa Allah atutaasa ab'amaaso amabi. Ayinu hasidin eriyo ayinu qatila. Ayinu qatila eriiso erissi. Mutabani wa Adamu yeegatta ne shayatini bajjewo mutabani wa Adamu, naye nga bisooka nsaalwa. Ekivaamu n'agamba nedda, ono njagala ave mu nsi afe. Kyakola nga agenda mu bashiriku nga bamuwa amayembe nga bakola endagaano. Otuwaaki kyamba wadde musaayi gwe kasita mumutta khalasi mumunywemu omusaayi mubasaddaakidde muwonzeeyo. Ya ayinu qatila, genda okulaba omuddu akenena kiva mu kenena, buli mukipa y'omusaayi gye bateekako yegenda, gye bateekako yeggwamu, yeeyongera kukendeera, amaaso gaguddeyo, amazzi temuli, mazzi ge bateekako n'omusaayi bye biggwamu. Ku asiri ne bamubika ne bayita ayinul qatila, ekiiso ekissi kiva mu shayitaani. Yo olw'okuba nti eweereddwa ekyoja mu miro, ejja mu fomati ya musirikale aguliddwa, oyagala ssente mmeka nkolera kino, kati ye najja kutuukiriza butuukiriza. Era ffe baatutumye kumutta, baatutumye kumugjawo, hakadha yebeera ripoota yaabyo. Nenga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twalaba mu surati Yunusu yayogerako ku kiiso. Abange wali aya endala ye mu suratu Al-Kalami aya 51
Allah subhanahu wa ta'ala yayongera okukoona ku kiiso ng'agamba atya a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Allah agamba ki begomba nnyo abakaafu ab'omu Makka la yuzlikunaka bi absarihim nga baagala basiiga omubaka sallallahu alaihi wasallam ekiiso afune loosi mu byonna byakola hatta ku mubiri gwe. la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra bwe baawulira Qur'ani ng'emusseeko. dhikra mulimu lujjo kisingana nga kitegeeza Qur'an, dhikra mulimu lujjo kisingana nga kitegeeza busiraamu. lamma sami'u dhikra bwe baawulira Qur'ani ng'emusseeko wa yaquluna innahu lamajnun bafundikira bagamba nti omugwi wa ddaluzolo. Qur'ani batabuleetya okubeera nti Allah yagisengeka n'ebeera ng'eri very authentic etya n'asengeka aya ng'esembyayo ennyukuta emwemu. qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. amakulu ga njawulo esembyayo ennyukuta emwemu sin noleta aya endala washamsi waduhaha yani sura endala washamsi waduhaha walqamari idha talaha ng'agenda asembyayo ha paka kufundikira sura. N'essula nnyingi mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ziyasengeka bw'atyo bagenda okuwulira nga mu butuufu ebigambo bibasusseeko obuwoomu obusukkulumu mu makulu nga mwana wattu biwoomu okukamala ate bijjidde mu Luwarabu lwennyini olwabwe. ne bagaana edda byaliise ku musajja nga mulala nnyo atali Muhammadi niira ono mulekwa ate omwavu kati begomba nnyo Allah nga bwatugamba mu surat al-Kalami begomba nnyo bakube omubaka sallallahu ekiiso lamma sami'u dhikra bwe baawulira Qur'ani ng'ekkakuye wa yaquluna innahu lamajnun bafundikira baga nti oyo mugwi wa ddalu. kiringanga mwana mulenzi okujja ku kitundu n'asangako basanzeeko Allah n'amuggulirawo baraka mu byakola genda okukakkana ng'afunye akamotoka genda okukakkanya azimbye okukakkana awasizza baga nti mbutuufu embwa efunye ssente embwa yaguze enzirusi noga nti embwa y'amagulu ana. nedda si be basoose okukyogera bakyogera ku mubaka sallam ti innahu lamajnun mugwi wa ddalu naye nga asulu munda muli bawulira baagala kwabika. omuntu okugamba nti musajja atusinze tuli Bawarabu ffenna teri yayinza kusengeka bigambo nga bwabisengese. abamu ne bagamba otuufu omusajja ono ebigambo si bibye si bya muntu wa bulijjo kusinzira ku nsengeka n'amakulu byandibanga biva eri Katonda we. abakkiriza ne bakkiriza abawakanye ne bawakanya abawakanye ne bagamba innahu lamajnun musajja mugwi wa ddalu bamufudde ezzolo. yakulu al-Hafiz Ibn Kathir agamba kana Ibn Abbas wa Mujahid wa ghayruhuma la yuzlikunaka ay la yu'inunaka bi absarihim. ekigambo la yuzlikunaka bana abavunuzi Ibn Kathiri ne Ibn Abbas ne Mujahid n'abalala bagamba nti baali baagala musiiga kiiso. ay yu'inunaka bi absarihim yani yahsudunaka lighadabihim bafunanga ensaalwa mulinga erimu n'essungu iyaka ku mubaka sallama lawla wiqayatullahi laka wa himayatuhu iyaka minhum singa tekwaliko obukuumi bwa Allah omubaka yali badde awedde. naam wa fi hadhihi al-aya dalilu ala anna al-aynu isabatuha wa ta'thiruha haqqun bi amri Allah azza wa jalla kama waradat bidhalika al-ahadith. ngabo jjo kisingana ne hadithi zikyogerako ez'omubaka sallallahu alayhi wasallam. tufuneko ku hadithi ab'ebitiibwa tubale tuleeta aya ku aya abaffe eriyo hadithi ezogera ku kiiso al-adillatu min as-sunnati an-nabawiyya ala ta'thir al-ayni obujulizi obuva ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam
ala ta'thir al-ayni obulaga nti waliwo ekiiso endwadde y'ekiiso waliwo mukono awo mukyala mwana watunga buli mwana gwajja okulaba nga bamuzadde nakawere nga akaana kafa yali muzibu nnyo nga mukuba ekiiso teyemutyamutya kituuka n'omuntu okufa n'ava mu nsi obujulizi ogenda bulaba mu hadisi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam esookedde ddala egamba etya ana abi hurairata radiyallahu anhu sahaba ayitibwa abi huraira allah musiima agamba qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mbaka wa allah yennyini bino yabifulumya ate wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha teyayogeranga statement yonna ng'ekwatagana ku ddiini wabula nga abijja ku kwagala kwe nedda byalinga biva waani wa allah subhanahu wa ta'ala bwabanga bubaka agamba al-aynu haqqu abanga badde abirimu okusaagasaaga al-aynu haqqu ekiiso kya mazima kikwata omuntu ayinza okugenda mu nnyanja zo nga zimulisizza n'ozimulambuza naga nti gwe n'amabanja atandika okulya eyo kemulisizzeeyo ate ebala kino ekika kizibu nnyo mu kubala shekhe wakitiibwa allah najja akugerera ekiiso ne kikwata nyanya ne zifuna akawuka nyanya ne zikala ebikoola nyanya ne zengera nga tekunnasaako yadde bwe kati temulambuza abantu mu maali zammwe temulambuza mu maali bantu be mutamanyi hakkan olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam bino yabyogera kale ate kitegeeza nti mu baabi awula mu mulyango omulala era ojja kusinga n'abaganda baffe abawarabu allah abasaasire babeera n'amadiira abiri eddiira erisooka liba lya kapeti njereere nga mulimu bupiro bw'okoowa agalamirako nojja naye n'akulamusa n'akuyingiza mu luumu n'akuyingiza n'akutuuzaawo ye ne yeesogga luumu eddako obulyawo ng'alisa ebyokulya n'ebyokunywa yakuweereza yakunyumiikiriza ne mulya ne mumala okulya n'abitegula n'olowooza musajja muwulu oba mwavu naye nga luumu eddako eriko kapeti olinnyamu ekigere ne kiggweramu waliyo tv screen kisenge kiramba omukyala gyali omuboobevu n'abaana ne oda tayagala babuuke mulyango guno kujja eno lwaki olw'ekiiso ky'abantu nkategeddaako era bo omukyala omuwarabu tabuuza mugenyi era oyinza okutuukawo nogana musajja muwulu tebabuuza bagenyi kutya maaso lwaki nza okujjayo akakyala nga kaboobevu masha allah nga eddoboozi lya nyange ne katola butoozi salaamu ono yazze n'ayiika omubiri n'asooka akubawo egambo bwe riti kakkana ng'omukyala anobye oba oluusi feesi erwadde abantu abasinga bwe mulaba ng'olaba balina embeera ezize bagtatan oluusi kiba kiiso mukyala yakula feesi nnungi agenza okukula bizigo ne bimwokya byaba yeesiize enkovu ne zifuuka enkovu kiba kiiso so endwadde nnyingi eziyitira ku kiiso naye nga omubaka sala sallam mu hadithi eyokubiri agamba nti istaidhu billahi min al-ayni fa inna al-ayna haqqu mwogoma eri allah abataase endwadde y'ekiiso olw'ensonga nti ekiiso kya mazima eyo hadithi yakubiri nga bwe twogoma eri allah akutaasa akabi akali mu shayatini n'ebirala wogoma eri allah akutaase endwadde y'ekiiso abantu obutagikuba kuba edibya ekintu ne kivaamu akalungi an ibn abbas radiyallahu anhuma sahaba nabi sallama itiwa ibn abbas agamba qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-aynu haqqu mbaka agamba ekiiso kya mazima walau kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqatuhu al-aynu waba kubaawo ekyali kulembedde okugera kwa allah kyali badde kiiso ku speedi kwe kiddukira waba kubaawo ekyali kulembedde okugera kwa allah kyali badde kiiso kina speedi nene kwe kiddukira okutuuka ku muntu oli gwe bakitaddeko olowooza lwaki abantu abasinga obungi bano bamugenda bulaaya ngenda kukuba kyeyo kasita ategeeza omu 2 3 4 talina gyalaga akasente wakatadde wakiri bakalya wakiri bigolongotana wakiri visa ebula lazima nasiraana lwakutegeeza ono n'oli ne mubaamu akutte kutama naga nti Sulaimaani agenda bweru atuleke wano ensinzibu obaani yamupangidde katumulabe khalas ndukula Sulaimaani akasente akabulayo ne kafuuka akasente akabulayo ne kakananga visa eweddeko ate ogenda okufuna endala sematalo
byonna ne byekiikamu omuziziko. Omubaka tugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi tujja giraba mu maaso nti istainu billah mumale ensonga zammwe na kuzikweka fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Muntu agenda ebweru yalibadde yemulula bwemuluzi naam nabanyumizaako omusajja yafumbiza bawala babiri ndoza mu musomo gwaffe ogwakaggwa. Olowooza lwaki yakikola? Abantu bano abazze baleme kuba baana b'ekiiso n'akukusaba kukuse mu geeti kola eyo nnungi ekuuma embeera naye subhanallah walhamdulillah kyalibadde kirungi nnyo omuntu abereko engeri gya agenda ebweru yalikoze atya akwate kasawo kakateeke ku mugongo ayambale nga ajja mu Kampala ntebe kulinnya nnyonyi osiibula ki bw'osiibula omanye ekiri mu mitima gyabwe bakuba emimiro balaba ekyengera kyotuuseeko teri yali akituuseeko. Nawulidde nti waliwo n'abaali bagenda mu hijja eno eyakaggwa naye nga wabula luta mukyala n'alemererwa pasipoti nesikattira geno kakkana nga tagenze. Olwawe ow'ekiise eyavaayo n'akubawo ekigambo. Idan ono Ibn Abbas agamba nti wabako kyali kulembedde okugera kwa Allah kyalibadde kiiso. Wa idha stugsiltum fagtasilu embanga musabiddwa okunaabira bannammwe mubanaabire. An Asma bint Umais radiyallahu anhuma hadith eddako ya Asma bint Umais Allah musiime agamba nti qalat ya Rasulallah ono Asma mwala wa Jaafari yagamba wangu mbaka wa Allah inna bunay Jaafari tusibuhum al-ayn. Abaana ba Jaafari bwamala okufa abantu abajja okubagiza bano baba kubanga ekiiso awono nawe waliwo ekyokuyiga kuba mulekwa Allah baba ageredde mukadde waabwe n'ava mu nsinga bato. Abantu bano ababatunulidde bingi beboogera bannaye kano kamufaanana banneeraba obwana bannange teri abaraka kukungiriza okwo. Musajja yali yazaala abaana obalabi tebiba birungi. Kati nga Asma aloopa eri Nabbi sallam ti abaana ba Jaafari tusibuhum al-aynu bo baali bakitegeera abantu babasiiga amaaso amabi babakuba ekiiso n'agamba nti afa astarqi alahum ya Rasulallah mbasomerereko ku rukuya kategeddaako ombaka n'agamba nti naam falau kana shay'un sabaqa al-qada la sabaqathu al-aynu obakubaawo ekyali kulembedde okulamula kwa Allah kyalibadde kiiso basomerere. Yamukkiriza agamu ku makubo agajjawo ekiiso kwe kusomererwa kwa rukuya ash-shar'iyya. Anabi naam hadithi endala eddako ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-aynu haqqu tastanzilu al-haliq. Ekiiso kya mazima kisobola okuwanula omuntu nekimukuba ennume y'ekigu nga mukwano gwaffe olwaleero twamukazaako nti owa pampa tumuyambako bambi kusinziira ku mbeera gye yatuukako yali atikka nte nendo zira ne wabaawo yayogera ekigambo kuba kino ta'thiru min al-ayni endwadde eziva mu kiiso zeezo. Musajja atikka nte kulwa amalo zitikka loole n'esimbula nga bwomanyi bannannyini maanyi n'amalala alina gigoba oluvannyuma abako omuguwa ogwo alyoka alinnye loole n'esimbula n'atandika ogigoba tattattatta agenda okubaka omuguwa ati yalinnyako n'abaka omuguwa n'abaka bbanga neyeefuula kakkananga ensingo eyingidde mu mubiri yogayoga mulago bagenda okutereeza ensingo enkizi ne zikutuka. Enkizi bwekutuka aba takyasobola kutula ayiika buyiisi kati byonna bimalira mu kifo kimu kuba tasobola kutambula basitula musitule byetaago byombi abimalira wamu. Olaba embeera eyo sabe Allah hadithi nga bwe yakulembedde mwewogome nnyo eri Allah abataasa endwadde z'ekiiso. Bantu baggwamu mu bizinesi lwa kiiso. Oli akusangawo okolera Sulaiman n'akuyita emirundi esatu ndaba bubi bannange edduuka bwe lituuse okubanga ddene kati gwomu ku bagagga b'omu kitundu wano nkulaba teweegaana era bwe tunaabanga n'obuyambi tujja kujjanga
baba takugambye nti barakallahu fikum ogenda kutandika okusirana ne renti akubule kivaamu edduuka owanika ogambye nti abange ndivuddeko makanzu tegakyatunda jini tezikyatambula so nga gwe mulimu gwali omanyi ng'era gwe gufuna kati bino mbaka atugambye sallama nti omuntu asobola okuva waggulu n'agwa ku lw'ekiiso nga mukwano gwaffe yava ku lole n'agwa ensingo kabula kata yani yayingira ensingo yabuliramu ogenda ogitaggulula emulago ne bagisika bubi n'ekutuka enkizi n'ekutuka ng'ate yewaniridde omubiri gw'omuntu allah yawukana ennyingo ezo zolaba ziringa za kikajjo wallahi bode yonna kweri naye ng'olaba nti buli nnyingo ku nnyingo akaliwo kabebenu allahu akbar allah yawukana mugongo guno okuva ku mutwe allah yatandika obupanga kaspaino kodi ako mpaka wansi ku butuuliro embiri zikwezebaka naye nga kekawaniridde bode y'omwana adamu singa ennyingo emu ebaluka bappa muntu tasobola kutuula tasobola kuyimirira tasobola allah yawukana bwe yali apanga omuntu bwatyo bwe yamupanga ne kati muganda waffe bambi bagenda okutetenkanya batereze ensinga edde yeterere khalas ne bigenda bubi ne batandika kati abayinza okumutereza bali Germany ate akasente kangi bambi nga ne sente tewali nga bemumanyi bya Uganda kukakkana waali alhamdulillah naye embeera si nnungi pampa ziringa pampa byokulya kuba takyakola naye tusaba allah amumalire ensonga ze hadithi ya Jabiri radiyallahu anhu jetuzzaako agamba Jabiri allah musiime radiyallahu anhu qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ombaka wa allah yagamba al-aynu kibayita ekiiso abadde akizannyisa tudkhilu rajulu al-kabra kisobola okuyingiza omwana adamu kabbuli wa tudkhilu al-jamal al-kidra nekiyingiza seddume w'eŋŋamiya mu seppiki okategedde kukubbirako bubbizi kyekiiso kyosaagiramu kisobola okuyingiza mutabani wa adamu mu kabbuli sajja najja buzinaga nti allahu akbar sirabanga musajja anyiriranga gwe olinga mu Quraish bannanga onyirira ate laba ekkanzu gy'oyambadde bw'aba taggambye nti barakallahu fikum subhanallah oyinza okutandika okukenena nofuna empewo nofuna endwadde tutuusa emulago nibanenya emisuwa ateekeko amacupa ne gibula naye nga buli sekendi weeyongera okugenda nga n'ekikusika tokitegeera ku asiri ne bagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun muganda waffe allah amujjuludde omubaka alanga sallallahu alaihi wasallam ng'ate mwogezi w'amazima ekyokubiri n'agamba nti watudkhilu ljamal alkidra kisobola okuyingiza seddume w'eŋŋamiya mu seppiki gamba kisobola okuyingiza ente ye ya firiziani mu seppiki embuzi y'ennene ente ye eri ku lujja singa oli ajja ku lujja n'atandika oggiwaana n'agyogerera bino nabiri ibannanga ente enyirire bwe bawa amata genkana ki naye olina omukono oba kubana nti nga 20 begati wali badde oli mulunzi naye olaba oyina emulaabu enyirira bannange girabe oluba okusimbula ente nefuna embiro ez'okumwa okumogera okulaba egwa genda okulaba esuula ensingo genda okulaba esamba baganda bange n'omusawo ayinza obutagisanga mugisale egisale akawungeezi ne bagitokosa mu ntamu omubaka kye yali agamba sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza alunda walirundiddeko ebbali si mu lujja wano abantu amaaso we gatuukira era baganda baffe bangi bambi balina baraka mu mukono nga baba ayina embuzi z'ebbiri olabira ddala nga mashallah zinyirira naye obusiraamu bugamba zikwekeko kuba buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa ziteeke ebbali bikkayo zibeere eyo tolina gwozirambuza naam okujjako hakikatan abazze nga amiininga kugula nga naawe otunda oyo gwogiragako nti eyo sente bweziti nayo bweziti kuba toziweza situunda amma bano abakyala si balungi bakuba ebyengera byabaddu amaaso ne buwunzika allahu akbar nga ekyengera ky'omwanadamu kigenze twagala okuwunzika hadithi naam era ojja kwesiŋŋaana nti Jabiri ono yaleeta hadithi nga zonna nkambwe eyo giwulidde kati ate wulire eddako an Jabir radiyallahu anhu
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يغamba nti mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba atya aktharu man yamutu min ummati ba'da qada'i llahi wa qadarihi bil ayni majority y'abantu abasinga okufa mu umma yange abafa mu umma eno ba'da qada'i llah ng'oggyeko okusalawo kwa Allah wa qadarihi n'okugera kwe bil ayni bafa kiiso ng'ogyewo okugera kwa Allah n'okusalawo kwe ekyokusatu bafa kiiso abasinga obungi subhanallah hadithi gyetegereze oddemu ogirannami gwenda kulabanga mu butuufu abantu balina okugenderera ebigambo ebiva ku nnimi zaabwe kati gwe abadde mu musomo guno omuntu bw'anaayogererawo oli ojja kumanya nti bino Amiri Ahmad bye yatugamba ono asiize bambi emaali ya munne ekiiso. Naam, ebyo byolaba aba TV babayita NTV batera okulaga omulimi wa leero nolaba nga ali ku beesi ya waggulu, oluusi balaga ab'enkoko, oluusi ab'embuzi. Bannange mubabarake nti barakallahu fikum, naye bwe mukungiriza obukungiriza nti banne omusajja alina embuzi, laba ebyana ebitu bwe bajjawo emikutu ensolo ezo zifuna endwadde naye nga zizijje ku maaso gammwe. Kategereka abasinga obungi abafa mu umma yange eno ng'oggyeko okusalawo kwa Allah n'okugera kwe bafa kiiso. Kakati olaba eddagala litufunye, eddagala erisooka ye muntu okugamba nti muganda wange ng'ogezze barakallahu fikum, eryo limu. Ne tusiŋŋaana eddagala eddala nga Asma asabye Nabbi sallama ku mwana eyali afunye ekiiso amusomerereko ku rukuya. Rukuya abakubanga mukyamu mbaka ali mugaye nti la, abaana baleke. Naye yamugamba nti naam. Kitegeeza ki? Nti wabaawo embeera eyeetaagisa rukuya okusomerera omuntu, albaabu mafutuh, mulyango muggule. Bw'atyo ekkubo eryokubiri kusomerera rukuya. Era ojja kusiŋŋaana nti sallallahu alaihi wasallama wano waliwo hadithi endala ana Aisha radhiyallahu anha hadithi ya Aisha agamba kalat kana rasulullah sallama ya'muru an astarqiya min al-ayni, ombaka yalinga ndagira mbeere nga nsomerera rukuya ku bantu, ku bakyala abafunye ekiiso. Hadithi mama Aisha agituwa nga omuwendo gwayo eri mu Bukhari wa Muslimu, eri mu Bukhari ne Muslimu. An Anas ibn Malik, onaye sahaba Nabi sallama, Anas ibn Malik agamba nti radiyallahu anhu, Allah musime, kala agamba rukhisa rasulullah sallama fi ruqyati min al-ayni wal huma wan namla. Ombaka yakkiriza, hadithi jiwulize bulungi, hadithi eri rawahu Muslim fi salami eri 2196. Kakati agamba ani Anas ibn Malik radiyallahu anhu nti rukhisa rasulullah sallama, ombaka yakkiriza fi ruqya, okusomerera ruqya min al-ayni, ku muntu aliko ekiiso. Era ojja kusiŋŋaana nga waliwo ruqyatul ayni, aya ezajja khasatan nga zikwatagana na ku kiiso, nga aya ezisomerwa omuntu nga amaze okugula emmotoka mpya, amazzi ago gaginaazaako galina kubanga gasomeddwamu ayati za ayino. Walhuma, n'omuddu afunye omusujja, naye omubaka alagidde sallama asomererweko ku rukuya. Wannamila, n'omuddu alumiddwa ensanafu. Ensanafu ate eyinza ate okuba ng'ate bwerumya omuntu bamusomerereko, anti Abaganda balina lubaale gwe basamirira nga mulimu ejjembe namuzinda. Ejjembe namuzinda litambulira mu nsanafu, kati latadiri tomanya ejje erikulumbye, golaba nsanafu njerere, kumbe buli nsanafu shaitaani. Kati okuluma bweti batatap eteeka okuba ina byekusindiseemu byotamanyi. Bw'atyo sallallahu alaihi wasallam kakensa n'alagira nti yenna aba alumbiddwa ensanafu ne zimuluma bamusomerereko ku rukuya. Afunye omusujja bamusomereko ku rukuya, kubanga ezo zonna endwadde Ibiliisi asobola ozireeta nga abuzaabuza. Wahakadha nowa ekiiso naye bamusomerereko.
الحمى كل لدغة فيها السم كلدغة الحية والأقرب وغيرهما wano walhumma kyetubadde tutegeddenga omusujja riwaya eraga nti kulla ladaga buli kyonna ekiba kikubozze fiha summu nga mulimu obutwa kaladagatil hayya ng'okubojjebwa kw'omusota wal akrab n'essiga wa gairihima ebyo bwe bityo nabo bamusomerereko yani omusota bwe guba gukubozze bakusomerereko kuba tomanya ekika ky'omusota kino kiyinza okuba kibadde mu shayitaani wahakadha wannamila kuruhun takhruju min janbi wa an umm salamata radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lijariya fi baytiha ra'a fi wajhiha safa biha an-nadra istariqu laha ombaka lumi yalaba ewa mukyala we Salama wa mama Salama yalaba nga waliwo omwana muwala nga aliko shayatini ombaka n'alagira istariqu laha musomerereko ku rukuya. Naam, tutunulira hadithi nga tuzifundikira era Jabir radiyallahu anhu hadithi zibadde nkambwe nnyo nga ziraga ensonga y'ekiiso kisobola okutta omwana Adamu olinga akusanze busanzi mwalwawo okulabagana mu kutta omwana Adamu n'ensolo layisi. Tunulira omubaka sallallahu alaihi wasallam yagenda ewa sahaba ayitibwa Zaidi radiyallahu anhu bambi n'ensolo ye ng'enyirira nnyo abagisiba ati ne zireeta omuyahudi n'agikuba ekiiso ng'agiwaanawaana ensolo nerabika eriemu yokka mu Madiina bannange ng'enyirira bannange bigambo biba bingi by'omuntu ow'ekiiso. Mbaka n'agiteeka mu paakingi n'ayingira wa Zaidi radiyallahu anha agenda okufuluma sallallahu alaihi wasallam ng'ensolo ye yagudde wansi n'efa. Allahu akbar. Jibrilu amutegeeza nti aswabatuhu al-aynu liyahudi omuyahudi oli gwe wawulidde alombojja ebigambo byaviiriddeko akabi akanene okutta ensolo eno. Idhan Zaidi kyava agenda mu kiraalo kye n'amulabiramu ensolo enyirira n'agimukwanga n'amugamba hadi alaka ya Rasulallah kino kirabo nkikuwadde kikole emirimu gya umma. Ombaka n'amugamba dinil ma mpa amazzi fajala yaqra n'abanga asomeramu. Riwaya ziraga yasomeramu rukuyatul ayinu aya zikwatagana n'ekiiso tujja ziraba inshallah tunadda aya kyezo muntu azisoma atya okubeera nti ye kingiriza ku 0702632289. Era ojja kwesingana tubamala okusomera mu mazzi ago yakansira ensolo eno. Zaidi kyava mbuuza nti ya Rasulallah bulijjo nkulaba buli lwosomera mu mazzi oganywa simba wakasubi gwe buli lwogula amazzi ku dduuka ogasomera mu al-Fatiha n'olyoka oganywa bali tukola tutya tuteeka buteesi ku mumwa n'okunyiga n'onyiga ng'omumiro gwe guzannya kutu ennyo etali ya busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okunywa ennyo eyo n'agamba nnywa mulundi gumu wummuza zaako ogwokubiri wummuza hakadha n'ogwokusatu yennywa y'obusiraamu. Sallallahu alaihi wasallam kyavaamu nnyonnyola nti ekituuse ku nsolo eri efudde kireme kutuuka kweno. Yali akola prevention is better than cure. Yali agema ki ensolo eno gye bamuwadde ne wanaba ina kyayogedde tejja kufuna ta'thiru al-ayni birwadde bya kiiso. Idhan agule emmotoka empya kikugwanidde okubeera nti obeera mu kiraasi mu mbeera eyo. Naam, agula pikipiki empya hakadha nawe obeera mu kiraasi bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. Lutunadda tugenda kulaba ayati ezo ezikwatagana n'ekiiso insha Allah tabaraka wa ta'ala. Aya tuzirabye, ahadithi tuzireese, tosaagira ku kigambo kiiso. Buli muntu yalibadde ne sitiika imma ku dduuka lye imma ku mmotoka ye oba wonna awali emmaali ye nga kuliko barakallahu fikum. Makulu buli atunulayo bw'ati asooka mubaraka nti barakallahu fikum kubanga lyeddagala erigema kye bayita ekiiso. Mwebale kubeera bawuliza balungi ku mukutu Rawda Islam Media. Tubasabireko baganda bafaabo Allah yabageredde n'abagezesa n'ekigezo ekinene ekyokuviirwako muganda waffe Allah gwe yajjuludde abadde omuwanika. Tusaba Allah amusonyiwe ebyamusobako ebirungi bakitiibwa Allah abikkirize amalire olugendo lwakutte kuba abadde munnadaawa ng'akwata ensawo ya Rawda Islam Media tubanakuwaliddeko era nga tusaba Allah abanyige ebiwundu ate wafunikeyo anaakwata ensawo abadde amufaanana bi'aunihi tabaraka wa ta'ala oba okumusingako. Sigadde ndi Amiri Ahmad Ansubuga
era nga ntumiddeko ku baganda bange naddala Aisha ali Germany ne muganda wange ali South Africa Durban n'abalala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire. Tusaba Allah buli omu waali ku mukutu guno abeere nga tuufu afaayo nnyo okutwala obuvunaanyizibwa awulirize ku misomo gino, oba oli awo yinza okuba ensibuko y'okutererako mu bizinesi oba anaaba tafuddeeyo olugendo oluyinza okukujjira ddala ku maapu y'ebyenfuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.